Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako. Olwaleero njagala tulabe enfumba gy'ofumbamu enkoko eno mu nfumba eno gy'ogenda okulaba. Enkoko eno tugenda gikalirirako naye nga tugikalirira wansi mu kuuka nga bw'ogenda okulaba. Beera ng'ogirongoosa bulungi, ogisaleesala piisi z'oyagala, bw'omala giteeke ku kattule ako ak'omu kuuka wansi gye tugenda ogikalirira nga bw'olaba yo ngitaddeko ku kattule. Bw'omala ogissaako beera ng'ogiteekayo wansi mu kuuka nga bw'olaba tugikaliiridde eyo, naye gw'osobola okukalirira mu nkalirira yonna oba katimba ku ssigiri kiri eriggwe. Leero njagadde mbalage nga nkalirira mu kuuka. Bw'omala okuteekako bulungi oteekeddwa okubeera ng'ogirowoozaako ereme kusiiriira. Bw'esiirira kungulu kaliba tekiba kirungi. Kati nga bw'olaba beera ng'ogirowoozaako togyerabira. Bw'omala gikyusekyuseemukko nga bw'olaba ndi mu kikola. Bw'omala ogikyusa gizzeeyo ne sayidi endala nayo obeere ng'ogikalirira. Njagadde nkulage enfumba gy'ofumbamu enkoko mu nfumba eno nga bw'ogenda okulaba. Kati obeera oli mu gikalirira wansi mu kuuka, tutandike okubeera ng'oteeka kabuto mu seffuliya. Teekamu obutungulu, obutungulu bubeere nga buwerakokko. Bw'omala okuteekamu obutungulu mu seffuliya mu butto nga bw'olabye, teekamu galiki ne galiki wamu n'entangawuuzi. Entangawuuzi eyo nkulu nnyo, giteeka mu nva z'obeera ofumba. Olabe kati awo bireke bibe ng'ebikyukakyukamu nga bw'olaba. Tebisiiriira wabula bikyukemukko, obutungulu ne galiki n'entangawuuzi. Bw'omala teekamu ennyaanya zaffe nga bw'olaba. Tuli mu kufumba nkoko mu nfumba eyo nga bw'ogiraba. Beera nga weetegereza. Omala okuteekamu ennyaanya n'olaba nga ziyidde zinnatera okujja, beera ng'oteekamu kaloti. Teekamu ne kaloti bw'otyo. Kyenteekamu ky'oba oteekamu, ogenda kufuna enva ennungi ezijja okuwoomera. Beera ng'ofumba enkoko yo nga bw'olaba. Kati mu kutabulamu teekamu kutuuzi ereme kusiiriira, ekyo nooza mukitegeera. Kati bw'omaleeta enkoko yaffe eri gye twakaliridde, ndowooza ogiraba. Twagikaliridde wansi mu kuuka, kati tuli mu kuteekamu bifi mu birungo byaffe. Bw'omala okuteekamu ebifi beera ng'obitabulatabulamu ko nga bw'olaba ebifi ebyo eby'enkoko tubitaddemu. Beera ng'obikyusiza mu birungo ebyo nga bw'olaba bwe ndi mu kikola. Kigenda kubeera nga kikuyamba, ogenda kufuna bulungi nnyo enva ezooma. Bw'omala teekamu bukootimiru tobwerabira, green pepper naye beera ng'oteekamu. Bw'omala obiteekamu kyusakyusamukko. Tuli mu kufumba nkoko mu nfumba eyo nga bw'olaba. Kati beera ng'okyusakyusa enkoko eyo bagikalange mu birungo ebyo. Teekamu omunnyo togwerabira. Okyusakyuseemu. Enkoko eteekeddwa okunoga omunnyo. Buli weenoga omunnyo obulungi eba ejja kuwoomera. Kati teekamu lweyiko teekamu era wa nkoko. Tolwanyisa nkoko kubeera nga nnyama, nedda. Teekamu lweyiko w'enkoko wa yero, oteekemu ne ka asimati era nako kabeere ka yero ak'enkoko. Oteekemu n'akanzaali ka simba kentaddemu nga bw'okalaba. Oteekemu ne ka piraawo masala. Piraawo masala oyo bibeera birungo eby'enjawulo nga bwe nabagamba nti kulovuzi, jjira, omudalasini, ebyo byonna black pepper byonna bibeera mu piraawo masala oyo. Mulungi nnyo. Oba omulina muteekeko mu nva ng'ezo, zijja kuba ziwoomera ddala. Kati ndowooza olaba. Bw'omala obikyusakyusa nga bw'olaba, teekamu supu. Byonna ng'obitaddemu byentaddemu, kati teekamu amazzi. Supu teekamu oyo amala, kuba jjukira enva zino w'ozikalirirako, enkoko w'ogikalirirako egonda, eba egenda kujja mangu. Toteekamu mazzi mangi, teekamu supu yennyini gw'oyagalamu, etokotemu katono obeere ng'oggyako, egenda kuba ng'eyidde bulungi nnyo. Kati nga bw'olaba beera ng'obikkako ogireke etokote. Kati yiyo eyidde bulungi nnyo, tukitadde ku ssowaani. Beera ng'ofumba bw'oti enkoko eyo egenda kubeera nkoko mpomu, egenda kulabika bulungi ng'ogitadde ku ssowaani. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.